Amanya eddoboozi bamta SMX representing straight out SMX media. Omanyi buli mbeera mbi wogirabamu omukisa oba omugaso osobola okuwangula ensi eno. Spice Diana nno yavumbudde mmwe gye mugamba mu masiki bannange tukole masiki twetangire coronavirus obulwadde bwa COVID-19 ye Spice Diana masiki azizuddemu omugaso omulala. Mwe nga mukyagula masiki we muziteeka ku nnyindo we mugula masiki mwe protecting from coronavirus ne COVID-19 ye Spice Diana masiki mweze muteeka ku nnyindo azivumbuddemu omugaso omulala okuzikolamu obuleega. Kati gwali eyo ng'oli wakati olina kyakukola naye ate ng'osobola otunga masiki oba ng'olina omulamu ogukola masiki. Masiki tozilowooleza kuziteeka ku mumwa zokka nedda. Ye Spice Diana abagamba mu masiki osobola noziyiyamu obuleega nga bwe mumulaba mu bifaananyi yakedde ku makya n'agamba masiki zineeno kyogamba tisobola ozikolamu akaleega. Ate ye Spice Diana nga bwe mumanyi she's a no-nonsense lady. Kyafiiringa kyayagala okukola kyakola, kyayagala okukola kyapositinga. Nera masiki ezo bwatyo n'azikolamu obuleega kati nera gwe mulembe oguliwo. Kati gwatudde waka eyo ng'okola wa fashion and design osobola nawe okuyiyawo ko omutindo lwakuba copyright zisigadde nga za Spice Diana. Omulala yonna totwala copyright, omuntu omulala wenna totwala copyright ku kino ekintu kubanga Spice Diana yakivumbudde ye n'agamba omanyi zino masiki engeri enziraba wanene nsubira asobola ozikolamu obuleega. So nasala wazikolemu obuleega era watu nakambala ne kamunyumira. Kati nawe ali eyo osobola okugamba oba tulina kaleega ate nga masiki weziri. Beera creative buli mbeera embi girabe mu omukisa. Obeera olina chance ekola masiki gwe ow'ekyalaani tandika oziyiyamu ko obuleega kubanga kati masiki ze zitrendinga. Sawa zino zidamage tezikugasa, bintu bye babe n'ebyokwambala tebikugasa, wabula omuntu atunda masiki yeekuyisaawo n'okuyingira mu kibuga, yeekuyisaawo n'osobola okugenda n'okyayirako ku muntu n'atakweraliikirira lwakuba otaddeko masiki amanyi mbu kisobola mu protectinga ye naawe kennyini alina obwo obulwadde. So omuntu yenna gwe gy'oli eyo ng'oli creative tosobola kufa kyenda. Spice Diana ye mukyala eyasooka okukola